ya Kadama TV Kadama gwe mulabaawo yagamba nti bannange sigamba nti buli Mwarabu mubi era sigamba nti buli nnyumba omuntu gyalimu ebeera mbi yagamba waliwo Abawarabu abalungi n'ababi ye nga ye Abawarabu baalimu balungi bamugulira tab ya Galaxy Samsung Galaxy ne bamugulira iPhone ne bamukolera birthday so yagamba ye bw'avaayo n'abagamba nti ye gyakola walungi temulina kuvaayo eri ne mubeera nga mukola ki muteekawo negative comments yagamba buli muntu waddembe okwogera kiki kyawulira oba bakamaabe kye bamukolera akavidiyo kano katambudde nnyo era bakadamba bangi buli omu akoogerako bubwe ngenda kubeera nga mpuleyinga akavidiyo kano naye yagamba ye ali bulungi era alina kwogera ekyo kyennyini kyawulira nti naali bulungi tajja kwogera nti ali bubi ng'ate tali bubi sali obubi ayogere nti ali bubi ye ali obulungi naye alina okwogera nti ali bulungi kano kagende eri mmwe abatupostinga ku page bemupostingira bali sad okiwulira mulonde mu video nga zibasanyusa mulyoke muzipostinge okiwulire nagenzeko ku posti ya musajja watu Calvin Kayanja abantu ba Calvin Kayanja muli sad mwagala bintu biri negative byokka musuubira kuwandikako obuwandiisi Omwarabu mubi nnyo kale bantu abo babonyabonya kwegamba ne mwete musuubira nti no balungi bokka musajja watu yapostinze abalage nti nowalieko n'abantu abalungi muddemu essuubi mwega agakola passport nga mwagala kujja bweru okiwulira nga mwagala kujja bweru gye muwoza mbu babi okiwulidde omuntu agazako balaga ekirungi n'ekiti n'ekibi balance the boat okiwulidde gwe Omuwarabu waawe Abawarabu wemugamba nti nabange bendimu balungi tekyegeza nno n'abaawo baki balungi so osirika okiwulidde gwe wali otuuseko mu nnaku 2 ne bakuwa Samsung Galaxy Tab mu myezi 5 ne bakuwa iPhone mu first year ne bakolera birthday wali otuuseeyoko